Abalaiba Kakosparks 256 mujeba leko jabtusake galo amanyaga ngeze Trace Menga sai senze kana isene bijujuru abasiramu mwala okusiba mupulike mu idi. I'm very sure mbade mutubisinga nayenga bijujuru kaiwe yanjuli then no lupanyuma we discuss about what you have for you today. So Tulina Amanyaga ngeze Rosemary natweyanza nnyo abakumira ku channel ya Fene nungi mwe balebera nga mutwe kumira ko muchekingako say there twina mvabulaya byo bumikomide. And by the names of Nila Bint Muhammad, Jagalo Kwebaza Abasilamu n'Abadebasiba Mubalekusiba musigale nga musibe ennaku mukaaga zivve. Channel ya Feno tuinako ka program kaffe kabayita Girls Talk ate ngonako lero tugenda about to discussing about love or situation. Many people take this ne babi confusing. You're with someone totally because of situation oba true love tomanyi kikituufu, so we mistake situation to be love. Tugenda okubanga togerako nako lero era njagala lukwago atunyonyole ye wabera n'omuntu. Basically what do people lwaki abantu bakitwala nti ba confusing a situation to be love? Okay. Situation or love. Otwogera ku situation or love. Embeera situation si embeera jobo yitamye. So omuntu osobola bera mu relationship nga it's not because you love this person. Tekiri ku musajja oba mukazi naye musidi kikwata nnyo kubawala nti tubeera nnyo mu relationships naye nga omuntu gwe tuli naye si nti oba omwagala naye olw'embeera gy'olimu oba olw'embeera gy'oyitamu nekikufosinga obeera ng'obeera n'omuntu. So situation sinje tuogerako ayinza okuforcinga to end up staying with someone or end up or to be open to someone okumugamba nti I'm going through this but I need your help. Biseera bisinga ebeera financial situation. Oyinza obanga oyina wooli oli ku kisenge weetaaga obuyambi nawabawo omuntu ajja nga ate ye alaga ayina potential eyinza okuyamba, so ye aze ne proposal ya love negwe olw'okuba olabyewo omukisa ayina ssente n'olaba nga ayinza okuyamba mu eyo embeera kuba ffenna tukimanyi omuntu waba akwagala ebiseera ebisinga bawulira okola ki. So Nirambi, if you date someone nga situation yekuforce kyemmanyi kale for this situation not just to Would I date someone if it's a situation? It depends which situation would it be that would force me date someone so that I can get, let's say, financial help. Let me bring a scenario, assuming it's your parents, right? That person is really bedridden. You don't have money, you don't have any financial help that you can take to them. And in our hospitals of Uganda, we can't give you that real help when you don't have money. So it would force me to fake love so that I get money from that person, so that I can help my parents. But if it's not that, then I cannot fake love just to take money from someone. The situation eno eletera abasajja okubeera nti creatingawo disrespect kubanga alaba like akitwala nti omwagala actually takimanyi nti you're just pretending nti agenda kuyisa mu buli kyayagala ogume yagambe ono anjagala, but actually nga gwokimanyi ekikubeezezaawo the situation. Abasajja kyebeerabira oba abantu kyebeerabira, I can be with you nenga nina kyenkwagalako. As long as sinafuna kyenkwagalako, my dear, I can do anything. I can pretend, I can be good. Nga sinafuna kyenjagala kyola ebiseera ebisinga omuntu bw'amala ofuna ekintu kyayagala ku muntu ajja kyuka kuba mba nina kyenjagadde. Bwe twagala ku situation tusoose ne tugamba nti nyinza oba neetaaga financial help naye olumu si kyokka nyinza oba nga nina ebirala byembaala nga sigenda kwagala ssente zokka kati oyina kyoli oyina woyinza okwompusa ngenda mbeera naawe nja kulaga nti njayaana nkwagala oyende nsigalewo onjoze engoye z'abajja bange nsigalewo. You insult me. Like these people tend to throw
insults ezenjawulo ayinza okujjukiza bye wamunyumiza n'akujjukiza embeera gye yakusangamu naye ng'alowooza you can't move on ng'alowooza awo oli wosibidde ogamba bane I can't live without my dear tumanyi okupretending as long as nafuna Muzikizo you talk about pretending wala omusajja yagamba tonyimbira Uganda anthem kulaga nti nakyenkola kubanga abakazi mukabira ne kulwala naye mmasegaba so pretense nebe egenda kukomyawo anti kyekyo kyenkugambye bwe mbeera sinnafuna kyenjagala Tracy bwe ndaba omusajja sigenda gamba bavubuka ebisale bisinga kino ekyo tutera kikola ku basajja abakulukulu kuba babeera balinamu kuba nabavubuka si mu bubi naye baba beeyiyanga ffe naye bano abasajja ayinza obba nga alina gy'akola ng'olaba weewo neetaaga omulimu ewaka we are not well off neetaaga oyambako ab'ewaka nga bundi bwagambye nti ojja kwetaaga oyambako ku bazadde bo weetaaga omulimu olina w'oyagala akuyise so I can pretend timunakunchinjagala wama nkifunye maidia waliwo abamalako appetite ngogera omuteeka kaddipi agabe kati wataddeko mbolongola etya naye nga naawe okimanyi nti wamutaddeyo lwalaavu just mumeza malala togenda kugaa nti nakubidde embolo kati nkola etya eno mpaana wana mukwano basibikola lwalaavu. Why would you post someone ngatomwagala muleka afireyo mu gallery no alina kyobaza golooza bwenkuteekayo mugwegwe enjagala ennyo wekuteekayo mbaze nti kati kabiddi kali mukyogerako nyinza obbala neŋŋamba ha waliwo ekijja okitegeera kati okumuwumbawumba n'ogamba agenda mmegerera yenna abeera excited okitegeera n'omuteeka kaddipi n'omazaawo wiiki zeeza 2 kati ye nasanyuka ng'amanyi waliwo ayinza okuga kati wataddeyo mu kati mbunkola ekya mu mutima n'ogamba kati olooza nakutaddeyo mu ng'obuleka mujjayo n'ogamba waliwo gw'oteekayo n'akugamba oba kati leero blockinze bameka no dipi teriko kublockinga kweri waliwo gw'ojja oblockinga asobole obutamulaba you can like hide your DP from people from viewing it. Kati na nakugamba kati oba leero blockinzeyo bameka baleme giraba ask the DP users. We have access to everything. I can limit my DP to only 3 people. And I say I want my boo, my friend, oba mukwano oba mulamu oba nga yagenda ojira eka adali banaye ekijujulu kyakutaddeko DP. But then you know contact like your contact list or you have like 254. Now they say bana that means the 250 will not many walo situation yokufukira situation omuntu namera amalala nogamba ne kati wanange nkana mala mpisawa nasimanyi obanyiza n'okutunula emabega ne wabakoze byenkanawa so situation again akuletera so men out there kale n'abakazi should not think nti India situation is okunde tabukeni ngokimanyi you helping me in this and this and that nego no nkola ebintu nolowooza nti nkwagana don't you sit back no governor so no kiddala ekimusibye wane olaba Tracy kyogerako kiri bwe kiti bwetuba like nyizo banina gwe mbadde naye anyambyeko mu bintu bingi then after net breaking up kati yajja sigala nga agamba mukoledde kino my dear nyizo obutavaayo kunyonyola nkugamba mune nali naawe olw'okubanga kino na kino naye bo batandika kulowooza ku ye byazaakola I did this for her, I've been doing this. Doing something for her. Those two things are accompanied with respect. If there is no respect in some place, never sit to abada kuyamba byamba nenga takuwa kitiibwa kyo because oyinza okuba onyamba you're giving me money nenga ate sente ozimpate nonangira adigenda ngate nina nange emikono soga nenagamba nakuwadde 1M naye mu 1M gyakuwadde nakulangira to that extent ozijeyo ozimuddiza omugambe tata webale this is you've been good naye sente yozizo. So that situation still, even it's just a situation, it should be accompanied with respect. Akujjako nga neze yakuwa toyina wakuzijjezibu nga bagenda kulangira obimide. Okay, Tracy olaba waliwo n'embeera ey'okubanga tuyinza otandika gayinajja ng'omwagala naye ate n'akisusa mulimu aba omuntu wakwagala ennyo n'otuketa ng'olaba ali obsessed
Okitegera kati omolumu mwe muva omuntu omwana naye waba abadde akwagala sobola okyusa abadde akwagala natandika okukozesa ekyo ky'omulaze buli wolaga omuntu nti omwagala nnyo si nti kibi okulaga omuntu nti omwagala naye buli womulaga nti omwagala nnyo naye singa kyolaga patnawo kyakozesa as your weakness. anti kyekyo kiringa n'okundaga nti nze nkusabye eside toziina batosobola ozisindikira omulala okitegeera so nze neba mu relationship nga tulina kusavinga how nti save with your partner biki nange omwoyo gw'okusavinga genda kunzigwamu ngambe enfaaki ze tusavinga ate ze zigendera This generation to China is save with your partner. There is having a joint account. Neither few. Kwa generation yaffe abawala. Whatever you see, you want it. So if you have taina simu mukama akuveemu taina sente omukama akuveemu kwate olalenga munnange sente waliwo gye zaagenze nga nawe n'ogamba why am I even committing myself because when I still committed to him I was getting everything okabako kati noluto olunuma walidde kati nga kimu kijja naye once you enter in this relationship of committing yourself mukwano oba olina engeri gy'ogenda otomera okaddiwe okoge buli kimu nga kiri kuggwe so sometimes. But then that commitment, it also depends on which person you're getting committed to. While you're committing yourself to that person, now there is that getting committed to someone. Or seeing what is in the box. Can't you look outside the box? That is what we call making buckets. Bwondaga nti onjagala nnyo nja kukozesa ekyo nze kitegera no nyinza obanga mbadde nze na love bwondaga nti bw'ate osusse onzegenda the men actually this is to the men side wawo omusajja ajja akulaga mbu I love you naye nga emye mugitegedde ajja kujja kugambe I love you akuwe buli kimu. But then you know abasajja bakyuka omusajja tanabakubaka naawe ali different abasajja omusajja tanabakubaka naawe ali different okitegeera waliwo n'aba ulcers agenda waliwo n'ateguya either ebaza naawe oba tanakubaka nga teyeeguya kasita omuwanvu yanga tomwata yagala nga anti like wawo bano like agenda kulaga agenda kola everything on the silver plate for you just because tanabakufunamu tanaba kugambira nti naawe buli kyoyagala kifunira awo nga tebana bakufuulira wamalira ng'amaze okufindinga the source of the Nile agenaga no sometimes nayinza okuba jiridde ekyo naye ate nowooma waliwagamba wooma osirike no there are those that pretend agenda kulaga like I don't want sex. Yeah, oyo. Akugambe akulage mbu I'm just a newborn. Taina chamanyi. Anti olaba tewerabira nti agenda kujjagala kwebaka naawe. But even the outcomes ezivaayo eyo matters because ogenda kuvaayo nga yo different agambe I wasn't into committing myself with you but after okwegata naawe after okwegata nawe I found out that you're the woman I want to spend the rest of your life with you. Ostegera. Then because of the outcome is different from other girls. Ostegera. Enyimba yanthemu oyinza obba omuwaddawo n'omulagamu action now ne bumusensa nagamba if I do this one niramwe obulamu bwange bwonna nga I'm receiving this agenda batalina kyabanja ostegera. But anyway men agenda gamba nze mukwano bye baagala nze si byenjagala I just want to love you nga kumumwa kyagamba naye nga ku face oba ni mu mutima agamba bane mukama katina singa nkafunza bwenti mba munazi ejjukira omuntu wajja neyo aim asobola obbeera kati omuntu wajjanga already okimanyi there is nothing new a man is going to tell you kyotamanyi kati wajjanga gwe naawe okimanyi wosazeewo ku accepting to go into that action naawe mulage your best mulage ekisinga omwana dia sinti bonna bajjanga bebukabuka bebaagala naye waliwo nayekolaba n'ogamba ono ate okimulaga abawala mujje mugina emize egyokubeera awo mumaze action olinze bagambe hello you were this and this muwe your best otuuke eri osirike tomunyegala tomugambako mu you were like this you were like that muno muwala bambi
ajja kuddamu akubira mukwano. Ne Trace we twatogera ku situation si bawala bokka be babeera mu relationship nga Cynthia tajagala mulimu abasajja nga yali ayagala Tracy ne Tracy nga si byali nakola mulumiza enfunda eziwera ne wajja Rose nga yo Rose alaga she's ready for anything, she's willing to be with him. Nasalawo n'agamba lwaki nesiba ku Tracy gwensiko omuguwa ate jjukira abasajja baagala ekiwedde. Kati omusajja bole ayagala fungula ndabe kati bojja nga gwogenda kimuteerawo ekitegeera agamba kisibera ne Rose nenga Cynthia gwayagala ayinza n'okikola ekyo to show that akwagala nenga emye ya revenge again with Tracy wangana, but do you see what you were missing? You were missing Rose that like Rose katwali na yabidaga etizumbi nebintu you made gonoloza you've acted your best nenga waliyo kabeja ngabuli omugaba baby wasibukawa kwegamba he's using one word to 1,000 girls. Neno chito techina kujja nga ebagamba you have to be confident with what you have so that ekitogena kichusa obati go there nga nawo kimanyi ndi wabaze nga ajidde mu time ngo ojamukiza kwa waliwo abatu timing anajja nga mutufu omwetanga akazinde kakwa wandika ganye neye omuntu ajja mu bulamu bwo nga tomuyise nengo inacho mwangala kono ga Mukama Katonda nsonyiwa naye kamale gabeerawo. Chisagala mwerabire Nilam ne Rose nti situation gye situation most times ending up nga it's true love nga wagendayo bino byogamba kangende nkimeyo sente ekisaya nekikwatirayo omutima nga ne wayenda ne watakubira owulira your heart nga wali okitegeera n'ogamba naye kati faaki I've seen byendabye let me settle okitegeera nga olaba bwatakubidde owulira nga omutima gukuluma essimu wevuga nga mukazi munayako owulira nga your heart then that's love nga mu butuufu situation yakutwalayo so anyway don't give up nze kati njagala Rose nenyilawo mutwe Obisobola okuba nga mutunonya ku social media handles zaffe zonna nze kwesa Trace May era nga Nilam Bint akusa the same the only one and only name Nilam Bint Mohammed and Rose Marina mubeere bulungi mwera tugenda kubanga tusukkawo wano